kwekuumira ku mukuto gwa Uganda lifestyle nze Segaba Murishid kati oluvannyuma lwa Zaake okukubwa mu parliament mubaka munne Akol Anthony yasobodde okubeera nga addusibwa mu ddwaliro Nsambya newankubadde bayongedde okubeera nga bamwekebeje ne balaga nti nno ebisago byafunye asibya amaanyi nnyo nnyini ddala. Ono yagambye tajja kubeera nga afuuka akagoma ka lubeerera buli kaseera nga ye gwe basookoza buli kaseera ye gwe bakuba era tajja kubeera nga abikkiriza. Mu mbeera y'emu omubaka Anthony Akol alina byasoose okuba nga annyonnyola era nga wobiwulira. I've never regretted when I'm attacked. I will always act. And that's the problem. I'm a very humble man, but never attacks me. And there's nothing to do with coffee. People are misinterpreting what happened. Nothing to do with coffee bill at all. Nothing to do with difference between me and Zaake completely. Up to now, I'm wondering whether the boy has a mental problem. I don't understand. He came with his own anger and attacked me. Up to now, I've never understood. But what made me more annoyed is when he's calling me a stupid. Actually, people have never been stupid. Kati oluvannyuma lw'okubanga ye alaga nti tajja kwetonda nonno Zaake yasazeewo n'agamba bannamateeka jjo gye musisi muliwa mujje tusobole okubeera nga tulopa emisango gino eno ate tusobole okufuna obwenkanya. Mu mbeera endala n'omubaka omukyala owa Kampala Shamim Malende naye yaddusiddwa mu ddwaliro Nsambya kigambibwa okuba naye yayisiddwa mu ngeri etasaanidde. Ono waliwo akatambi akasobodde okubeera nga kalaga yasikiddwa ate nga tasikwa mukyala munne wabula nga asikwa abasajja abadde abakuuma ddembe ne bamubuzaayo kwakkana nga bamututte ewakaawe. Nonno gye bwakeeredde ng'agamba naye alumizibwa era yakoseddwa bya nsuso n'atwalibwa mu ddwaliro. Kati mu mbeera eno waliwo omubaka amanyikiddwa nga Kabanda. Kabanda agamba nti ebyo mugamba nti nno Zaake Akol ye yamukube yekka ebyo bya bulimba. Waliwo babaka banne abalala abasobodde okubeera nga beenyigira mu pango era baneeno ayogedde Kanyike Ronald Evans onono ng'akiikirira abantu ba Bukoto East kossa ne Honorable Sebamala Richard onono nga wa Bukoto Central. Agamba nabo bafunyiza ebikoone ne bamukuba alimba oba bya ddala naye nga yo NUP Hon Akol jo babadde batalaaga ne country tour zaabwe era nga jo babadde saidi ze ye Kamuli gye bagenda okuva ate beeyongera okutalaaga nga we baateekateeka byebyo nze Segaba Murishid.